Bano okukwatibwa babadde bagenda ku kitebe ky'eggwanga lya Kenya mu Kampala okuteekayo okwemulugunya kwabwe oluvannyuma lw'abakwata mmundu okwamba Dr. Kizza Besigye okumujja mu ggwanga lya Kenya ne bamukulugusa paka kuno n'oluvannyuma naggulwako emisango mu kkooti y'amagye. I think it would be unfair to make a ruling before. Bannayefuddiisa okubadde omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda, omukyala Ingrid Tulinawe n'abalala nga 6 be bakwatiddwa nga boolekera ekitebe ky'eggwanga lya Kenya. Freedom for all, including police. Freedom for all. Bano basoose mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kyabwe Katonga era okufuluma basanze poliisi yabeetegekedde edda era olubadde okufuluma ekitebe kyabwe ne bambalagana nayo. What have we done wrong? What have we done wrong? This is a constitutional right to protest against injustice. Kigambibwa bano babadde bateeseteese okutambula n'ekigendererwa abo kibaga nti babadde batwala kiwandiiko ku kitebe kya Kenya ekikulu wano mu ggwanga okulaga obutali bumativu ku nsonga bo ze bagamba nti abamu ku bannakibiina baabwe bazze bakwatibwa. Abakwatiddwa bonna batwaliddwa ku poliisi ya CPS mu Kampala era poliisi etubuulidde nti eriko emisango gye baguddeko. Bwe tulowooza nti bandifunye engeri endala gye bayinza okuba nti no batwalayo ekiwandiiko ekyo nga temuli kusasamaza abantu kuggala nguudo. Wabula bano nga tebannakwatibwa basoose mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Ssaalongo Erias Lukwago mwategeereza nti basazeewo okutwala gavumenti ya Kenya ssaako n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'abantu abayingira mu ggwanga lino mu mbuga z'amateeka olw'okulemerera okukuuma omuntu yali agenze mu ggwanga lya Kenya ku mukolo oguli mu mateeka. Twawambibwako abantu baffe 36 babajja ekisuumu ne babaleeta ne babateeka wano ne babagulako emisango gya terrorism. Kati Dr. Besigye n'Obedi ne babaleeta wano mu General Court maaso. Ne Kenya nayo bannakenya bangi bawambibwa. Kati bagambye tukwatagane ffe ab'e Uganda n'ab'e Kenya tukube gavumenti zino mu mbuga nga tezinnaba kutusaanyaawo ffenna kutubuzaawo kubanga ekiwamba abantu kiyitiridde Uganda, ekiwamba abantu kiyitiridde Kenya. Lukwago ategeezezza nti bamaze dda okufuna bannamateeka abasoba 50 okuva mu Uganda ne Kenya nga bano be bagenda okuwakanya Dr. Kizza Besigye okuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Era stampinga mu passport zaabwe baba balina travel document yonna abo abagenda okuwamba ne mu kudda kwabwe era bwe gwali nti bateekamu stamp. Ye Dr. Besigye yayitawo atya nga passport ye testampingiddwamu kuba passport ye ffe twagijje mu hoteri n'engikomyawo. Kakati mu mateeka aga immigration oba agafuga okutambula yayitawo atya nga tebastampinzeemu. Ogwo musango eri aba immigration ab'e Kenya. So ab'e Kenya balooya bagenda gukuba mu mbuga. Bannamateeka bano bakulemberwamu omukyala Martha Kaluhu ngono Dr. Kizza Besigye yakwatibwa agenda kwetaba ku mukolo ogw'okutongoza ekitabo kye kye yatuuma Against the Tide. Okusinziira ku Lukwago bali mu nteekateeka ezisembayo okufuna empapula zonna ezeetaagisa okusobozesa bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye abagenda okuva e Kenya ogasimbagana n'abalamuzi mu kkooti y'amagye mu kiseera kino eri mu kuwozesa Dr. Besigye. Era yagenda okukulemberamu ttiimu yonna essaawa yonna alinnya ennyonyi atutuukeko wano omulimu agutandike bukwakku. Dr. Besigye wakuddamu okugasimbagana n'abalamuzi ba kkooti y'amagye nga 2 omwezi ogujja. Zubairi Lwalira, BBS Telefina, Gambuuze. Kulikayo Zubairi Lwalira.